Yes, all right. Nkwanirizaako ku Yugi Update TV. Webale kubanga weekuumidde ku mayengo gano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mukwano gwange nno gwe atanaakubanga otwegattako ng'oyagadde otweyungako kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati akabinja k'abalooya kakedde enkoko gikwata mumwa ne babikubamu engatto okugenda okwolekera wali eri ku kkooti ku military court e Makindye ku kkooti y'amagye eri omusango gwa Dr. Kizza Besigye nga bwe gutuuse nga bagenze okuwoza okusobola okutaakiriza ku munnabyabufuzi Dr. Kizza Besigye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye ensiitaano n'okusikaŋŋana kubadde awo oluvannyuma lw'abalooya okugaanibwa olukusa okuyingira munda mu kkooti nga babaggalidde wabweru wa geeti. Amagye n'abasirikale nga be baana baliwo okukugira abalooya bano okuyingira eri kkooti okusobola okugenda munda. Twebuuza ki kye bakugira oba kye bataagala balooya bamanye, kubanga omuntu oba wamukwata ng'okimanyi ogenda musingisa musango nga n'omusango wamusalira mutuufu, ate balooya oba okugira baaki okuyingira munda okumanya ki ekigenda mu maaso. Jjukira olunaku olw'ejjo looya okuva mu Kenya yazze ne yeegatta ku balooya baana ab'e Kampala. Yeeyaniriziddwa ne Erias Lukwago okusobola okulaba nga bagenda mu maaso n'okutaasa apulakitiisingire wano amateeka ge asobole okuba nga ataasa Dr. Kizza Besigye. Looya ono era eggulo baamuwadde layisinsi emukkiriza okupulakitiisingira amateeka ge wano mu Uganda gwe mukwano gwange. Jjukira luli yagezaako okujja ne bamumma ne bagamba nti nno ekyo kiri beyond his jurisdictions nga kiri wabweru w'amateeka gaabwe. Kaakati ku luno bamuwadde layisinsi ajje agezese amateeka ge mu musango gwa Dr. Kizza Besigye wamu ne balooya aba wano e Uganda gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye ekyo kyekibadde kikyaliwo mu ddiiro, balooya babagaanye okuyingira kkooti okugenda munda okusobola okuwoza omusango gwa Dr. Kizza Besigye. Jjukira nti nno twabagamba nti omusango guno baali bagusindika paka mu mwaka guno ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwe nnyininyini gwe tulimu nga walina okuddamu okulabikira mu kkooti gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati byebyo ebigenda mu maaso, olowooza ki ku Besigye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza? Olowooza kabadi ki akeekwesa emabega ak'okugaana balooya okugenda mu kkooti okulaba nga bawoza omusango guno ogwa Dr. Kizza Besigye? Jangu mu comment section. Bwagala otweyungako mu comment section, sooka okkirire wali wansi okone mu kigambo subscribe otweyungeko obeere ng'otufollowinga, ojja sobola bulungi nnyo okweyunga ku nteeseganya egenda mu maaso eri mu comment section gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Baganda bange mbategeeza nti nno mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Mweraba, tugenda kuba nga tukomawo.